nkulamusizzaako gwe mukwano gwange yeekumira ku Yugi Updates TV. Dr. Christine Ndiwalana avuddeyo n'agamba nti nno Mpuuga musajja wa NRM asobola okuba Mpuuga musajja wa NRM. Lwaki ayogeddewo ati? Lwaki Dr. Christine Ndiwalana avuddeyo n'akonfesinga n'agamba nti nno Mathias Mpuuga musajja wa NRM? Gwe mukwano gwange ampuliriza, nkwaniriza nnyo gy'obadde eyo na gy'osinze okuba ng'otuuliza eyo gy'okakalabiza emirimu gyo nga osinziira eyo n'owuliriza amayengo ga Yugi Updates TV. Nkutegeeza nti nno tukwagala nnyo era tukwaniriza, tukwagaliza wiikendi ennungi gwe mukwano gwange ali eyo eyeekumira ku Yugi Updates TV. Naye nkutegeeza muganda wange tubeerabira ku subscribinga, genda maaso n'okuba ng'osubscribinga kweno channel muganda wange. Nagambye kyo kyokka kisobola okukola eky'amaanyi okuba nga tutaddeko ettaffaali eddene nga naffe tulwanire enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe. Buli w'osubscribinga n'osharinga n'owuliriza n'olaba oba otaddeko ettaffaali eddene ku mayengo g'omukutu guno okuba nga gugenda wala nnyo, buli muntu asobole okuba ng'afuna eddoboozi lino, buli muntu asobole okuba ng'atuukibwako eddoboozi lino gwe mukwano gwange eyeekumira ku Yugi Updates TV gwe ali eyo. Muganda wange nkutegeeza njagala tukolere wamu, njagala tubeere kimu nga tulwanira eggwanga lyaffe Uganda, tusobole okuba nga tulirwanirira, tusobole okuba nga twejja mu bunnya gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Naye wenjogerera Mpuuga ye kaweddemu olw'ensonga nti nno bapolitician abasinga bavuddeyo nga bakulisizinga ku eno ensonga, wadde ezimu zizze teziwulirwa, abamu babadde boogerera eyo naye ng'eddoboozi eyo terisobola kutuuka ku bantu. Naye kati kensinzidde wano ku Yugi Updates TV manye eddoboozi ligenda kuba likasukibwa, ligenda kuba lituuka wala, kubanga gwe muganda wange ogenda kuba olisharinga ate ogenda kuba osubscribinga. Kati waliwo ngeri ki gye liyinza kugaanamu kugenda wala? Sirabawo any obstacle iyinza oddigaana okugenda wala kubanga gukenyini ogenda kusubscribinga osharinge. Kati ki ekinaaligaana okugenda wala gwe mukwano gwange ali eyo? Jjukira emabegako awo mukwano gwange sibalwiseeyo omukulu Bobi Wine Robert Kyagulanyi omukulembeze wa National Unity Platform yavaayo n'agamba mubeere bulindaala, mwetegereze, mwebeereremu, musobole okubanga mulonda abakulembeze abatasobole kubanga babayiwa, abatasobole kubanga baba disappointinga, abatabali emulukwe. Si buli mukulembeze gwe mulaba nti nno okubanga akutte kaadi, okubanga ayeebisse ambuleera nti ayagala enkyukakyuka mu ggwanga. Yabagamba ekintu ekyo mukyetegereze, mukitunuulire, mutunuulire ddala n'enkaliriza mmwe. Muganda wange ali eyo andaba ku Yugi Updates TV. Mukwano gwange bino no bigenza okuvaayo. Lwaki bivaayo we bityo? Omukyalo ono Dr. Christine avuddeyo n'agamba waati, agambye nti nno nze mbadde zisuubira babaka ba National Unity Platform bamemba kwatendinga mukolo gwa Mathias Mpuuga, kubanga ogwo omukolo gwalagiddwawo ddala nti nno ono tabeeranga kutalina bumalirivu mu opposition, kubanga bali eri nakyemalira bye babadde bakola nabo era byakola. Avuddeyo n'agamba ati, anagamba oyo yenna eyeetabye eyakiise mu mukolo gwa Mathias Mpuuga ogwa Thanksgiving yikyewuunyisa, teri kirala kyabatutteyo. Agambye nti nno ekyabatutteyo mmere, kuba agambye nti nno toyinza kuva eri ng'oli mubaka n'ova mu bukomansimbi n'ogenda ekitovu ng'ogenze kwatendinga mukolo, ng'ogenze just kulya mmere na kunywa. Agambye nti nno Mpuuga yeewunyiza nnyo mwami ono Mpuuga okutega abalonzi emmere n'ebyokulya basobole okujja ku mukolo gwe, balye ebyessavu, balye ebyesavasava, osobole okulaga ensi nti nno naye akyalina amaanyi mu bantu. So nga agamba nti ekibadde kitambulira mu bantu bonna bakimanyi, abantu bonna baali bajjayo dde obwesige omusajja ono olw'okuba nti nno bamuwa akasiimo ka $5,000,000 yezaayita Service Award. Naye nga omubaka Bobi Wine yagamba, yavaayo n'agamba nti nno ssente zino zaakuweebwa
kitongole kibiina kya NRM nga kigezaako kusiima, ye Bobi Wine n'agamba nti no tagenda kubanga atoleretinga na kino, tagenda kubanga agenda mu maaso nakyo, takikkirizaako wadde n'akamu n'akeddagala. Ye takolagana na bacorrupt officers ate abatuuse ekifo ky'okwetonda ne yeegana bwegaanyi. Omukyala ono n'agamba nti no kiswaza nnyo okubanga osobola okuteekawo emmere n'ebyokunywa okusikiriza abantu okujja ku mukolo gwo, olaga ensi nti nno okyalina amaanyi, okyalina ettutumu, so nga abantu bakulaba bo batunuulira by'okola. Bamugenda ndowooza bawadde ebitole by'emmere ng'olowooza bagenda kubeera ku sayidi yo. Abantu bagezi, age bannamasaka bagezi, bannamasaka tebalinga bwe basuubira, bannamasaka bagezi okusinga ku kulya ne ku mmere n'ebyokunywa. N'agamba era yeewuunyiza nnyo ababaka abaavudde gye baavudde, omubaka n'ava e Bukomansimbi n'agenda ekitovu ng'agenderedde kulya na kunywa. Gwe mukwano gwange ampuliriza eyeekumira ku Yugi Updates. Omukyala ono Dr. Christine Watu yavuddeyo n'ayogera n'agamba kyewuunyisa nti no Impuuga ono takyayinamu yadde ne kasikirizi k'okubeera opposition leader, ngwadde nekubadde emabegakaawo yabadde former opposition leader, naye kaakati takyaliko yadde newankubadde ku social media platform abantu bangi abavuddeyo nga bawanda ebigambo ku mukyalo ono nga beekazaakaza olw'ebigambo bye yayogedde ku Mpuuga, naye byabadde tebikola makulu olw'ensonga nti nno ensonga buli muntu yabadde agiraba. Jjukira emabegakaawo President Robert Kyagulanyi owa National Unity Platform yavuddeyo n'agamba nti oyo yenna memba wa National Unity Platform aneesigaliza akanaamutanda ne kamuvaamu n'agenda n'atendinga n'akiika omukolo gwa Mathias Mpuuga e Masaka kajja mujjutuka, oyo ajja kuba takyali munnaffe era ajja kutwalibwanga mu yeekera eri ekibiina. Gwe mukwano gwange ali eyo, era ye Robert Kyagulanyi Ssentamu era agamba nti no Mpuuga mu yeekera eri ekibiina kyabwe. Gwe mukwano gwange eyeekuumira ku Yugi Updates TV. Kutegeeza tuwerabira ku subscribinga muganda wange, tuwerabira n'akeddagala kuba nagambye buli osubscribinga oba oyambyeko channel eno okukula negenda buziba nesobola okubanga etuusa amawulire ku buli muntu mu mukwano gwange. Naye nga mbaagala nnyo baganda bange abali Saudi Arabia, abali Yemen, Qatar, abali South Africa, abali USA, abali Canada, abali Jordan, baganda bange abali Dubai, mbaagala nnyo nnyo. Aisha Nakitende obeerako nnyo ne Maureen Reste muganda wange nawe obeerako nnyo Saudi Arabia, Samuel nawe obeerako, Mix Media nawe obeerako nnyo era nkwagala nnyo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Bategeeza temuva ku mayengo ga Yugi Updates TV, tugakuba tukumawo n'ebinnonogo buli kimu obeere ng'okimanya. Nagambye kweno channel yokka kwe tukola follow up, tukulekera awo. Oba olina ky'otanyikiddemu tukomawo ne tukuwa follow up n'osobola okumanya wajja ebyaggweredde, wajja ebikomekkereza. Gwe mukwano gwange eyeekumira ku Yugi Updates. Mbaagala nnyo, tuva ku mayengo ga Yugi Updates TV.